bw'abanga abadde ateekeddwa okubeera ng'ali mu abo bateekeddwa okufuna mu kaseera omwami waafiiridde ka ankanati muslima ng'okubanga abadde muki musiraamu yes awalina okubanga abadde musiraamu naye idha rtaddat bw'abanga avudde mu busiraamu inda wafaat omusajja waafiiridde fala tarithu oyo mukyala tabeera mu basika yes fala tarithu liinidami sharuti tawaruth kubanga tewaliwo nsonga emukola ki emusembeza ku busika. So kitegeeza bantu bannaffe ab'omulundi ogwokusatu batunulidde ensonga ssatu obulombolombo busatu mu kukkiriza kwabwe omukyalo. Mbagambye kitegeeza omukyalo ono innaha tarithu mutlaqan, kitegeeza omukyalo ono akkirizibwa okujja mu busika whatsoever, okujjako ku bulombolombo buno busatu wammanga bwe buyinza omumulemesa. 1 singa kisangibwa ng'omwami temwalimu kigendera kyakulemesa mukyalo oyo busika, omukyalo oyo tagenda kujja. Singa kisangibwa ng'omukyalo oyo yali omu ku batateekeddwa kusikira musajja ng'okubanga omukyalo oyo tabadde wanzikiriza yeemu n'omwami, ekyokubiri omukyalo oyo oba yava mu ddiini, yayawukanya eddiini n'omwami mu kaseera k'okufa, oba kategedde bulungi, ebyo bibagenda kulemesa omukyalo ono okujja okubeera ng'akola ki, ng'afuna ku maali y'omugenzi. Mbeere faanako bwetyo. Wa huwa al-mashhuru min madhhabi al-hanabila, ekyo nno kyayatikidde nnyo mu madhhabu ga Imam Abu Hanifa, wa qawlun fi madhhabi shafi'iyya, era nsonga yemu kigambo yakisanga ku sayidi eya Imam Shafi'i abagoberera madhhabu ge, era nakyo kisangayo. Marwiyun an Ubayy ibn Ka'b, era nakino era kyajjibwa ku Ubayy ibn Ka'b wa al-Hasan wa ashabihi, ne Hasan n'abamugobera ne mikwano gye, wa ibn Abi Layla, abo nno bamu ku bamanyi abatembeta ensonga eyo era bagitambulirako. Tayib, nti wastadalla ashabu hadha alqawli bi adillatin minha, abagoberera ensonga eno obujuzi bwekwatako bwe buno wammanga. Hadithi eyagwawo ku mulembe gwa Uthman yakola kinene nnyo, kubanga abasinga obungi mu bigambo byonna bagikola ki, bagyekwata kuleka bali abakulembedde. Bano batugamba nti ma thabata an Uthman ibn Affan radiyallahu ta'ala anhu, bibyo bikakasibwa okuba nti byajjibwa ku Uthman, Allah aseme ku ye, agamba nti annahu warathatu Madiratu binti al-Asbagh al-Kalbiyyati min zawjiha Abdurrahman ibn Awfi, yasikisa oba yaleeta mukyala wa Abdurrahman ibn Awf n'amuwa obusika ku Abdurrahman, wa kana qad talaqaha fi maradihi fabattaha, kuba yali already amaze okumutalaka mu mbeera gye yalimu ey'obulwadde obw'amaanyi, era n'amuwa talaka eyali ekakasiza ddala nti walibaawo kusinkana wakati w'abameka w'abombiriri. So ensonga bwetyo ne babeera nga bwe bagigamba nti walwajhu anna Uthman radiyallahu ta'ala anhu waratha imra'ata Abdurrahman ibn Auf lamma talaqaha fi maradi mawtihi fabattaha واشتهر ذلك في الصحابة فلم ينكر فكان إجماعا وكان ذلك بعد انقضاء المدة أو العدة في أصح الروايات. batugamba nti ekyo ekintu Uthman radiyallahu ta'ala anhu yakikola mu kaseera nga ali ku mulembe gwe, n'abeera nga yaleeta omukyalo oyo n'amuwa obusika ku gundi ku maali ya Abdurrahman ibn Auf, sahabiyun jalil, ne kibeera nga kyakyaka oba kyasaasaana kyayatiikirira eri bonna abamanyi abaaliwo mina sahaba, falamu yunkiruha maana laysa hunaka ayi wahidin kharaja li inkari dhalika, tewaliwo n'omu yajja kubeera ng'avumirira kintu ekyo oba okubanga akikubamu ebituli, ila an mata Uthman ibn Affan, okutuusa Uthman bwe yakola ki, bwe yafa. Ekitegeeza fakana dhalika ijma'an, ekyo nebeera ijma', wal ijma' idha nqarada ashabu al ijma' ولم يعني قبل أن يأتي من ينكر ما أثبتوها أو ما أثبتوه, singa omumanyi yennafa ne baba nga mu kaseera waafiiridde ng'alina ahkaamu allati sadaraha allati lam yasbiq yani sadr yani yasbiq anha sadran ghayr, nga tewaliiwo teeka lyonna oba kwakasa kwonna kwali kuzeewo olubereberye lwe, n'abeera ng'afa n'avaawo etteeka eryo ne liba likakaseewo, ebeera ijmaa. Yes, هذا هو الإجماع. إذن ليس هناك من أنكر ذلك مع وجود القدرة على العلماء في آنذاك. Ataba manyinga baaliwo mu kaseera ako nga basobola okuvaayo ku nsonga yonna, tewali yakola ki, yavaawo
fahadha ijma munaqida nebera ijma oba okwegatta okwabamanyi ku nsonga eyo. Naga nti wali anna sababa tawrithiha firaru min mirathiha wa hadha almaana la yazulu binqidai lidda. Kati olwokuba nti omukyalo ono tumuleese okumuleeta okubeera nga tomuwa obusika kujjawo kigambo kiri ekyokubeera nti omukyalo ono abadde addusiddwa okulaba ntafuna buki busika abo hakiye yabategeddwa kubanga afuna okyegedde olwokuba nti ebbanga liba likoze eki liweddeko nti ebbanga libadde liweddeko nga tunulidde bali bannaffe oba ntumuggyayo nti alwokuba muwadde talaka albainu ate nga bagimuwadde ng'olwedde erimu ebinumira. Wali anna haqiha fi maalihi thabitun, haqqi y'omukyalo ono mu maali y'omugenzi eri thabit ekakasibwa ddala nti mweri la yasqutu bibayinunatiha, tesobola kuvaawo olwokubanga omukyalo ono bamuwadde talaka madha albain fala yasqutu biinqidai iddatiha, era tegenda kuvaawo olwokubanga ebbanga omukyala lyalina okutula likoze eki liweddewo kubanga ebbanga hukum yani sudura hadha alhukm au sudura hadha talaq engeri gye yaleeteddwamu oba gye yaweereddwamu omukyalo ono teyamuweereddwa mu bulambulu kuva mu mateeka matuufu. Wa innama yasqutu biridaha, wabula omukyala obusika busobola okuvaawo nga ye kennyini yagambye nti bw'abanga munnange yangoba obutasika muguwa kambikole ki kambite kambyesonyiwe ye kennyini biridaha nga yekoze eki yeyesimidde naye obusiraamu busigala bulwanirira haqiye. Aga fa idha tazawwajat, omukyala bw'abanga afumbiddwa faqad radiyat bimadha bifiraqihi, olwo omukyala abeera asiimye ogamba nti owaayi ebyamunange biba byakutukawo sijja kusika muguwa kannoonye obufumbo buki obulala. Olukitegeeza abakkiriza nti byeyayogera kale nze maali ye njitadde kangende nnoonye ebiki ebirala. Wa qat'i haqqiha anhu, olwo aba asazeewo rayiti yagite fayasqutu haqquha fi madha fi mirathin minhu, olwo n'abeera ng'omukyalo olwo amenyeewo obusika bwe eri omwami oyo. Oba kategedde bulungi? Ffe tetuwaliriza era n'amateeka tegawaliriza liannaha radiyat, yasiimye era nayesalirawo nakita. Tayib, ensonga eyokuna ekigambo ekyokuna ekyabamanyi innaha tarithu mutlaqan, eyo n'ensonga eri efaanagana y'abali bannaffe abasigadde abakulembedde lwakuba nti bataddewo bwo obukwakkulizo. Bano bagamba muli mbeera yonna omukyalo ono ateekeddwa okubanga musika hatta walau inqadat al-idda, newankubadde ng'ebbanga lya idda liba likoze eki lyalina okutula likoze eki liweddewo, walau tuzuwijat baada, newankubadde ng'era abadde amaze okubanga afumbirwa. Okategedde bulungi awo? Newankubadde nga abadde abo kati kitegeeza bano baawukanye kuba naffe abakulembedde bano bagamba newankubadde abadde afumbiddwa naye mu bufumbo gyali tumukola ki tumuggyayo ne tumuleeta bi akthari min zawjin, nga aba afumbiddwa walala nti ono yamugoba n'agenda naye nga mugoba mu bukyamu ate n'afiiraawo naye nga mukyala ate n'afuna obufumbo obulala nga adde yabufuna. Wa ilayhi dhahaba almalikiya, ekyo nno kye yatwala Imam Malik kusaidia Imam Maliki, wa huwa qawlun fi madhhabi shafi'iyya, era ne kusaidia Imam Shafi'i nayo waliyo ekigambo abakigoberera. Wastadallu bi adillatin minha, balina obujulizi ku nsonga eyo gye beekwatako mwe muno lwammanga. Ma thabata an Uthman, kye twatunuulidde ekyatumaadira olwokuba nti yamusikisa ng'ebigambo ebisinga obungi min asahi aqwali bagamba nti tumaadira yasikizibwa Abdurrahman ibn Auf nga ebbanga lya tumaadira lyali liweddeko erya idda. Okategedde bulungi? Yes, naye Uthmani n'amukola ki? N'amuleeta n'amusikisa. Okategedde? Walwajhu minhu anna Uthmana ibn Affan radiyallahu ta'ala anhu warathaha baada inqidha'i al-iddati mutlaqan. Otegedde bulungi? Teyabinoonyereza newakubadde ng'ebbanga lyali likoze eki liweddewo. Walam yas'al hal tazawwajat ba'dahu am la, era Uthmani bwe yali aleta omukyalo oyo teyamala kunoonyereza mbeera ya mukyalo ono. Abaffe ebbanga liweddeko oba nedda, omukyalo ono afumbiddwa oba nedda, oba kategedde bulungi? Lakini yaleeta muki? Yamuleeta buleesi n'abeera nga bw'ati amugatta mu basika aba Abdurrahman ibn Auf. Era kaliko ekyafaayo tujja kitunulira mu budde insha Allah bumpimpi. Wali anna al-marida mamnu'un min an yatabarra'a bi ikhraji juz'in za'idin an thuluthi. Era n'okuba nti buno bujulizi bannaffe bwekatako nti omuntu yenna
aba saddaaka oba omuntu ayagadde okusaddaaka omulwadde yenna takkirizibwa kufulumya mu maali ye kisukka kimu kyakusatu ng'akisaddaaka lihaqi lwaratha olw'okubanga nti mwinamu rights z'abaki z'abasika fa awla an yumnaa min isqaati badihim jumlatan ekyo nno kisingako okubeera nga ate abamu tusobola okuba nga tubakola ki tubasuula okategedde bulungi tusobola okuba nga tubasuula maana dhalika nti tusobola kuba nga ate tusuula mukyala ontegedde bulungi ng'ate omwami omusajja bw'aba nga agaanibwa okuba nti ajja mu maali ye ekisukka ku kimu ekyokusatu ontegedde bulungi ate era twalibadde tusobola okugamba nti abamu ku basika tuyinza okubakola ki okubasuula naye olwokuba nti abasika balina haqqi nnene nnyo oba bayita right nnene nnyo ku maali y'omuki y'omugenzi omuntu yenna yenna abaava mu bulamu bw'ensi emaali ye baba bagiinako buki bagiinako right. Ebigambo bingi nnyo ebyajja naye ekikulu nnyo kye njagala okuba nga tutunulamu mu nsonga eno kwe kubeera nti Abdurrahman ibn Auf bwe yali ali ku maradi yani ala firashi mautihi bwe ng'ali ku bulwadde bumutwala yani zaarahu Uthman yamulambula yagendayo n'ayogera naye ebigambo bino wammanga yamugamba nti kubanga mu kaseera ko yali atalase mukyala we naye Uthman bw'agendayo n'amugamba nti munnange nti ogenda kufa Allah babaako tutte naye kimanye nti mukyala wo ngenda mumuwa obusika yakimugamba n'amugamba nti naam alimtu dhalika n'amugamba nti ekyo nakimanya webiriwe n'ebigambo n'amugamba nti ekyo nakikola ki nakimanya ani akigamba ani akyogera Abdurrahman ibn Auf yes Uthman yagendayo n'amulambula mu bulwadde n'amugamba nti ogenda naye mukyala wo bw'ova mu bulamu bw'ensi ali omu ku bagenda okuba abasika abo faqala alimtu dhalika ekyo nakitegeera dda nga ni akyogera Abdurrahman ibn Auf akigamba Uthman ibn Affan sahaba min ashabi rasulillah wa khalifati nabi sallallahu alaihi wasallam okyegedde bulungi bwe yakimugamba era bw'atyo n'akituukiriza ku mbeera efaananako bwetu ng'amaze no kimugamba ng'akyali mulamu la tisimanyi la'allahu alima kubanga batugamba nti muamalatan lahu binaqidi qasdihi lihirimaniha min almirathi yategeera ye kubanga Uthman ibn Affan radiyallahu ta'ala anhu ekigendererwa yali ayagala kujjawo ekiri Abdurrahman kye yakola ekyokuba nti mukuwa omukyalo ono talaka mwalimu ekigendererwa ky'okumulemesa obutafuna ku bya bugagga bye n'agamba nti njagala kijjawo n'olw'okuziba babu sadde dhara'i babu sadde dhari'a olw'okujjawo ekyekwasa abasajja bangi baali badde bakikola ki bakyekwatako nga bakyekwasa okusobola okuba nga bwe batyo babuuka amateeka ga shariya basobole okuba nga bayisaawo ebyabwe era n'abangi baali badde olwaleero bakikola ki bakyekwatako naye ekyo Uthman n'abeera nga bw'atyo yakiziba mu mbeera efaananako bwetyo ebigambo bingi nnyo era obujulizi bungi bangi baabuleeta bwe tutajja kuddamu nga banakasha naye nga qawlu rajihi ala dhalika wa huwa qawlu thalith alqawlu rajihi fi kulli ma darasnah byonna bye tusomye wano ku byonna okuva gye tuvudde kibadde ekigambo kya mulundi gwakumeka kya mulundi gwakusatu kyetwalabye ekyokuba nti omukyalo ono akkirizibwa okudda nga tutunulidde obukwakkulizo buli tumusikisa mu mbeera yonna naye obukwakkulizo bulina okuba nga butunuulirwa singa twekakasa nti omusajja ddala mu lufu agobye mukyala we olw'ekigendera ky'okumulemesa mu kufuna ku by'obugagga ffe tumukomyawo singa omukyalo oyo aba akyalimu abo abateekeddwa okufuna ku maali ng'akyali musiraamu ekyokubiri nga bw'aba musiraamu bw'abadde musiraamu ng'akyali musiraamu tannava mu busiraamu ekyokusatu okwekakasa nti omusajja yagenderera okukola ki okumulemesa ekyokuna kwekakasa nti omukyalo ono tali mu ba ahli kitaabi teyamuwasa ng'ali muju oba muki oba bakristiyani oba mukristiyani kuba ntunuza banjawulo kuba baju bagamba nti yo nayo ddiini obuju ddiini kandi waba obukristaayo muyingira abalokole baki bonna twala tugende mu mbeera efaanako bwetu so ebigambo mu bufunze ennyo mu budde obumpimpi bwe batyo abamanyi bwe batunnyonnyola nga tutwala ekigambo ekyo
ekisembayo ekigambo ekyokusatu abasinga obunyo tugamba nti wahuwa qawlu arrajih nga bw'oba osomera naawe n'omalirizayo ebigambo ojja kulaba nga kyekigambo ddala ekituufu ekikola ki ekinasaba nange kyeŋŋenda nakyo okusinziira ku bye tusomye byonna walillahi tabarakahu wataala okusinziira ku mbeera y'obudde sheekh simanyi tukyalinayo akadde oba nze neesedde tayib so ensonga sheekhe bwe zityo bwe zitambudde almuhimu tulabye sababu eyo omulundi okujja insha allah azifunzefunze okay tugenda kuzifunza agoba mukyala we takyalina lugendo tetumuwa ekisooka abamu bagamba tasikirako ddala tafunirako ddala amakulu tafunako ddala abasooka kumanyi bagenda ekigambo kyani kyabbaawo abookubiri ne batugamba nti tutunuulire ebbanga bw'aba akyali mu bbanga lyateekeddwa okutuula ng'ayawukanye n'ebba liba lya myezi 3 nagambye oba lisobola okuba lya mwaka ng'omukyala abadde lubuto kuba idda almutallaqa yani dhatu lhamli wa iddatu lmutallaqa ghaira hamilin zanjawulo omukyala w'olubuto n'omukyala atali lubuto ow'olubuto paka lwamala okuzaala aba akyali mu idda ate atali lubuto emyezi gibemeka emyezi 3 obujulizi mwebuli suratu talaq mwebuli so oyo ekyo kigambo ekyokubiri ne batugamba nti bw'abanga idda eweddeko then awo tebamukola ki tebamuleeta ab'omulundi ogwokusatu batugambye nti omukyalo ono tumuleeta si nsonga idda eweddeko oba tennaba kukola ki tennaba kuggwako naye nga tutunuulira obulombolombo obuteekeddwa okutuukirizibwa ekigambo kyakusatu ekigambo ekyokusatu batugamba nti obulombolombo buno bwe wammanga busookera ddala okwekakasa nti omusajja yabadde n'ekigendererwa ekyokulemesa mukyala we mu bufumbo kumulemesa okufuna ku maali ye ekyokubiri tuteekeddwa okukakasa nti omukyala ono mu kaseera bba wamugobedde n'omu kaseera bba waafiiridde omukyala abadde musiraamu okategedde bulungi kitegeeza nti waba tabadde musiraamu aba akoze eki aba butereevu avuddemu kategerese bulungi yes aba avuddemu butereevu kati ze ensonga ezo twekakase omukyala ono ddala kituufu akalala alla takuna mutazawija bi akharin ateekeddwa okuba nga tannafumbirwa oba kategedde ako yes kwekakasa nti musiraamu twekakase nti omusajja yamugobye nga alina ensonga egamba nti ayagala kumulemesa kufuna ku bya bugagga bye ekyokusatu ateekeddwa okuba nga omukyala ono abadde tannafumbirwa omusajja mulala newankubadde nga ebbanga ly'okuba nti ayawukanye n'ebba likoze eki liweddeko lyalina okutuula okategedde bulungi ensonga esembayo bannaffe kyebongedde ne baawukana ku bano bo bagambye nti ennaha talithu mutlaqan omukyalo ono asobola okuleetebwa najja mu basika in general nga tetutunulidde eki ne batuuka ku extent bagambye nti si nsonga bbanga liweddeko baterinaggwako ekyokubiri ne batugambye si nsonga omukyalo ono afumbiddwa batannakola ki tannafumbirwa olw'okuba nti ekigendo ky'omusajja ekyabaddewo ekyokuba nti alemesa omukyala okugenda okukola ki okufuna ku byobugagga bye kati baagala kimenyawo lwakuba kino kirimu ebirumira era kankinnyonnyoleko katono okusinza ku bamanyi bwe batunnyonnyola kino batugamba nti omukyala bw'aba amaze okufumbirwa ze ngambye ngenda n'ekigambo ekyokusatu kubanga omukyala bw'aba amaze okufumbirwa n'afuna omusajja omulala ennamula ziba zikyuse obusika bwe buba wa musajja eyo gyakoze eki gyafumbiddwa ate ayinza kujja sayidi eno n'asikira era omwami ono lwaki kubanga singa launufrid singa tugeraageranya netugamba nti omusajja ono mu kugoba mukyala we yamugoba binaqidi kasdi hirmaniha min almirath ng'agendedde kuba nti agaana omukyala ono mu buki mu bufumbo mu kufuna ku maali ye naye ate mu bbanga eryo tugeze nti ebbanga lyamugobye kaliweddeko omusajja n'abanga aterera naddamu n'awasa nga gwagobye abadde wakuna nazzaawo omulala ne bawera bameka bana naye ng'amuwasiza nga afunyemu akangubanguba ne babeera bameka bana okategedde bulungi se mulimu abasajja enjasa biggu nazzaawo enamba ne ziwera nnya kati ng'oli okitegeeza gwe yatadde ng'alinamu ekigendera ky'okumulemesa mbu alwaba wakumeka wakutaano okategedde bulungi fahatha ekigaanira ddala okubeera nti omukyalo ono kuba nti aleetebwa okuba mbasika olw'ensonga tetusobola kusikisa bakyala bataano okategedde bulungi
tetusobola khilafun an ahkami shar'iyya olwo tuba twawukanye olwo kigambo ky'abantu tukikuba yes olwo aba aviiriddemu ddala kati tugenda kiri ekigambo ekyokusatu kyaba tugambye nti idha tuzawwajat au idha tazawwajat bw'aba agenze n'afumbirwa fa innaha radiyat tariki haqqiha aba akkiriza akoze decision esazawo egamba nti akati ebyo byose kyayagala kukola ki kumanya mbitadde nsazeewo nkutte kuba eryange eddala etajjibwayo gyakoze eki gyalaze. Wabillahi tawfiq. Ensonga zeezo bwezityo bwe zibadde zikola ki zinnyonnyola. Inshaallah hasbunallahu wa ni'mal wakeel. Kusibula kwange sebo tekujja kwawukana. Kusookera ddala nina ensonga bbiri sinjagala okumaliriza nazo. Gwe nali yatuwuliriza sebo nyongera kukowoola abasomi alhadiya twatandika okubanga tetusomesa tubaga nti abantu abakulu mujje musome classes zitambula kawempe ne nabweru mujje mwewandiise musome ku mitendera gyonna tofaayo ku kyabudde bw'olina ne bwe luba lunaku lumu nkukakasa nti osobola okusoma. Mwenna abakulu tubayita mujje musome kizzeemu mujje musome byonna we biri ojja kuba musoma ne bwe babbaluwa ojja kubanga ogifuna so nga ate era twayongeddewo akalala sebo waliwo programu y'abayimaamu gwe bw'obanga owulira ng'osobola okusoma nga gy'oli osobola okusomerayo funa bufunyi bitabo programu oyingire olinde kola bibuuzo osome gwe ng'olinda bibuuzo ng'okola ki ng'okola somera gy'oli nakyo programu weeri eyekakasa okuba nti osoma naye programu twagitandise naye ng'esinga nnyo okuba nga eyamba bayimaamu. Kyenjagala okumaliriza nakyera kwe kubagamba nti tulina enteekateeka naddala Sheikhs and Teachers and Check Forum sebo organization twagiteekawo nga tuyamba kubasomesa enkwataganya yaffe wakati n'amasomero mu mbeera ya kubeera nti tusobola okukwasaganya emisomo gy'obusomesa n'okwongera okutumbula ku mutindo. So tubagamba inshaallah tuteekateeka semina okubeera nga tutumbulako n'okwongera okukubako enfuufu biidhinillahi tabaraka wa taala ate wamu ne training center ey'abasomesa ng'ejja kulaninga weeks 2 biidhinillahi tabaraka wa taala buli taamu okumala omwaka omuntu asobola okuba nga atufuna certificate biidhinillahi sobola okurecognizinga okulaba nti ate naawe obaako n'ekifo w'obuyimiridde mu bumanyirivu mu ekyo kyokola. So nnyo bakubiriza yenna aneetaba mu semina biidhinillahi nkusaba ate obeere nga onkoonako biidhinillahi ku nnamba zingenda okuba nga mbawa ku 0703 33 79 98 wamu ne 0772 86 16 87 ate ne 0701 20 6 osembeyo 0702 58 95 6 butere bujja kuba nga otufuna ku WhatsApp ne ku call. Jazakumullahu khaira. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.